embeera teyantambulira bulungi. Nali sirya mmere nga bankyumisa amazzi. Nze nerijjako mukuba bukubi. Gamba tosobola malako lunaku nga poliisi tekubye ku kibooko. Mu Christmas eno abaana babayuula. Tonyiiga ku lw'obusungu obw'olunaku olumu ne bugamba nti nodduke waka. Balamusizaako nnyo abampuliriza. Amanya gange nze Tumubaze Daniel. Nkomyewo ne muto wange. Amanya go gwani? My name is Elijah Simwe Joel. Your name is Elijah Simwe Joel? Yes. What are we are going to speak about why children they run away from home, or why children they run away from the orphans they have put there them. Okuva gye babatadde lwaki baddukayo. Akazungu keeko nze manyo njagala nnyo okwogera oluzungu. Era njagala nnyo okwogera oluzungu. Ndagala nnyo. Kaka tugenda kwogera lwaki abaana badduka gye babeera batadde, oba lwaki abaana badduka ewaka. Okirinako endowooza yonna? Twogere tukoze tutya okugonjoola eyo ensonga. Okugigonjoola? Tugisabire Mukama Katonda tugimukwase. Kakati ng'oggyeko Mukama Katonda. Mukama Katonda tukkiriza nti no buli kimu akikola, naye ffe nga ffe tukoze tutya? Okutuukiriza enteekateeka ya Mukama gy'oyogeddeko. Okutuukiriza enteekateeka ya Mukama? Era tulina basabira busaabuzi. Kakati nze mbadde ngamba naye Elijah, golowooza lwaki badduka? Oluusi babeera ne ba step mother baabwe nga bababonyabonya tebakyabawa mmere, nga asobola okukwata wiiki ng'alya ffene yekka buli lunaku. Kisoboka? Agenda ku muti. Yogerako nnyo. Agenda ku muti gwa ffene nga buli lunaku ajyayo ekito nakibajulamu akati nakisiigako evvu nakikweka nga buli lunaku kyalya. Kaakati eyo embeera okugisazaamu, basitepu mother bayisa abaana bubi, obagambayo kagambo ki? Akagambo ke mbagamba bayise abaana bulungi, Mukama gy'abaddizaawo. Kuba oyise omuntu obubi nawe tosobola yisibwa bulungi. Kakati olunaku lwaleero era oyagala kubeera purezenta, olunaku lwaleero njagala ombuuzeeyo ebibuuzo. Gwalina microphone kati. Agala nkubuuzeeyo ebibuuzo. Yes. Gw'oba olowooza lwaki baba badduka ewaka? Nze kyendowooza lwaki badduka ewaka, kubanga wabayo embeera ez'enjawulo. Waliyo okubeera nti no nze nkuze njagala kweyiiza. Ekitegeeza abamu baba balowooza nti no bo baakula. Abamu bavayo ewaka olw'amalala. Okitegedde? Ate bano abatayagala kukola mirimu. Kakati omwana atayagala okukola mirimu, teri mwana atayagala kukola mirimu. Kisinziira ku nkula y'omwana, kisinziira omwana akulidde mu mbeera ki. Waliyo okubeera nti nze nakula nga nze ne taata wange oba nze ne famire yange tuli balimi, era nga we tulima ne tukungula ne tutunda lwe lunaku lwe tulidde ku mugaati. Kakati ate waliyo okubeera nti ono ye yakula, nti nze bwe nakula kye nayagalanga taata wange yakimpa. Kitegeeza bano balima okutunda n'ofuna n'olya ku mugaati. Kitegeeza ogamba nga bano eno nti no ennyama bagirya ku Christmas yokka. Yes, sebo.
kati baba basaba baba batibasaba eki baba bagala saba nayo baba batibagala saba okusaba ogenda mu church ogenda mu church kayinza olaba nze bwe nali mu size entonto nali sitera nnyo saba era nga ffe okusinga tumanyi kusaba nga okusaba olw'esande ffe tetusaba olw'esande tubeera mu kukola nga ku Krismasi abamu kwe tusaba okitegedde ekitegeeza mwe mwali mumanyi kuno okusaba nga onasanga omuntu n'ekyokulya najja n'omubeeginga ogamba mpaako kusabye kumpaako okitegedde kati gwe walabaddeko mu kyalo Dani anje mu kibuga nzizeyo obukulu nga notegeera ntegeera walabaddeko ku jackfruits those one I eat jackfruits then my stomach become big. What about cassava? Cassava and the posho which it come from cassava I eat it, and the cassava I eat it. Up to now I am still eating cassava. Ate togendangako eyo mukyalo tosangangako ffene gwe bakubirako abaana naye nga nabo tebamulya nga bamuleka ku muti n'avundirako. Sikirabangako. Ate nze mbalaba nnyo bangi eyo mukyalo so nange sibategeera bulungi. Nze microphone yange okoze bulungi nno. Elijah tudde ku mulama kakati abo abaana abadduka ewaka tukoze tutya? Abo abaana abadduka ewaka ne badda ku street oba abaana abadduka ewaka gye babatadde tukoze tutya okubayambako okubeera nga bakyali waka? Tukoze tutya okubakumira ewaka? Tukoze tutya okubeera nti no tebalimu ebyo birowoozo oba abo ababakuuma obagambayo ki okubakuuma nga ze ndowooza tezibalimu? babakubiriza okuba nga beekuumira ewaka nga beeyagala nga buli lwasande bagenda ku church. Kitegeeza ogwo omuzimu gusobola tuvaamu nakusaba. Twagala ennyo eddiini zaffe, twagala okusaba kuba Mukama Katonda ye buli kimu. Elijah, abasiraamu golowooza nabo bakkiriza mu Mukama? Sikirowooza naye nze kyemmanyi Katonda y'omu. Katonda y'omu? Kitegeeza oba oli musiraamu oba oli mulokole, genda ku Friday osabe, genda buli ssaawa 7 osabe, Mukama ajja kukuma, Mukama ajja kuwa eddembe, Mukama ajja kuwa essanyu, ajja kuwa waka weeyagaza, obeere n'awaka nga weegombesa. Tusabe nnyo ezo embeera zireme tutuukako, naawe atanagituukako saba nnyo eyo embeera ereme kutuukako. Nze nsaba busabi neme kugiddamu kuba nze nali ngiyiseemu ey'okudduka ewaka, kubanga bw'odduka ewaka mbeera mbi ezibaayo gy'ozze. Nze we nadduka ewaka olwa step father nenzira ku street embeera teyantambulira bulungi. Waneeno we nadda neekuumirawo, nayiga bye nali simanyi, nayiga okubuuza. Kati nze sobola kuyita ku muntu ne simubuuza. Nayiga okukola emikwano, nze nali simanyi beera na baganda bange, nze aneerijjako mu kuba bukubi. Nayiga okubeera nti no bw'obeera ewaka abeera wasanyufu. Nayiga okubaawo mu mbeera ennungi. Elijah, gwe wakyava ku ky'okudduka ewaka? Nali sirya mmere nga bankyumisa amazzi
olunaku lwe nadduka ewaka baali banyoonyesa ebintu simanyi na gye biri ne bankuba mu musenyu ne bakuba ne bansindika ne ngwa mu musenyu. ne bakusindika n'ogwa mu musenyu? Omusenyu ne gugenda mu maaso. Ne gugenda mu maaso? Amaaso gakyakuluma? Tegakyanuma. Gamala ne gawona? Kakati gwe bwe wava ewaka mbeera yakutambulira bulungi oba byali bibi? Olunaku olwokubiri olunaku olwasooka nga nvudde ewaka yasooka kuntambulira bulungi kuba nali nfunye ewosula nga wali wansuzizza. Kati we navaawo ennaku ezaddako zonna nali ntambula n'ate si zonna gye natuukira tewaali walungi ate nali ntambula buli lunaku gundi emmere nga sikyalya nga just ngula bikomando nga ne ssente bampa bwe. Ne ssente bakuwa bwe? Bannaye mukwano gwange ndaba bw'obeera ng'olina ewaka ng'ewaka ng'olya ogenda ku ssomero n'osoma siganye embeera zibaawo okulwanagana ewaka kubaawo. Waliyo embeera eyeetaagisa okuddukira ewaka, waliyo n'embeera eteetaagisa kuddukira waka. Waliyo okugamba nti waka nkuze nnyo ewaka wantamye, todduka waka lwakuba gulaba okuze nnyo omeze amawaggali si kirungi nnyo. Ogenda kudduka ewaka embeera ekutabukire olabe nga tokyasobola kuddayo waka, otandise okweyisa mu ngeri gy'oteeyisaamu. Omwana eyali abuuza tokyabuuza, omwana eyali ayagala banno tokyabaagala, omwana eyali ow'empisa tokyali wa mpisa, omwana eyali asula mu nnyumba nga tokyasula mu nnyumba. Naye okumalawo ebyo byonna mbakubiriza baganda bange, mikwano gyange, mwekumirenga nnyo ewaka. Elijah, gwaba abaana abadduka ewaka olw'okuba nti bo balaba bakuze nnyo, obagamba ki? Oba abo abaana abadduka ewaka ng'embeera eriyo nnungi, obagambayo kigambo ki ekyokulekerawo okudduka ewaka? Balekerawo okudduka ewaka ensonga gye baba bagenda tewaba walungi nnyo, wabeerayo accidents, poliisi, ebintu ebyobulabe kwegamba tosobola malako lunaku nga poliisi tekubye ku kibooko. Awo ekiro bayitamu ne bayoola, gy'oba odda tewaba walungi. Ate bannaaye ennaku ze tulimu tugenda mu Christmas. Mu Christmas eno abaana babayoola, bakusisinkana otambula mukutta tebakuleka. Bwe baba nga tebakutadde mu kutiya kutwala tebamala. Kakati Elijah, tunaatera okuggalawo bamaama abo abacunyaacunya abaana nga eyali step mother wo, obagambayo kigambo ki okulekerawo ocunya abaana kubanga gye badda tewaba walungi? Balekerawo ocunya abaana kuba nabo wekijjo batuukako, ate ng'omwana wo yakuze ye yagenda ku street n'afuna amuyamba, ye ate omwana n'agaggawala nnyo okusinga gwe nga gwe mwetaagako obuyambi. Kati so mulekerawo mugira, lekerawo mukyankalanya, lekerawo omukubiriza, lekerawo omumma kyayagala okugjako nga kyabeeyi nnyo. Kati nga ayinza okugamba nti nayagala mmotoka, oyinza otuuka mu maaso eyo ng'omwana gwe wasuulawo, omwana gwe wali otawanya ate nga gwe weetaaga okuyamba. Manyi nze ntera obbeera awo ku ssomero, tica wange ne munyiiza, bwe nyiiza omusomesa nannyombesa nnyo, nannyingira nnyo, ne mugamba tica nsonyiwa nkikoze sikigenderedde. Naye ate enkeera nsonyiye
nze tikyamanyi okunkuba kibooko nenyiigamu naye ate nkera kikoze ekikiwonya tonyiiga ku lw'obusungu obw'olunaku olumu ne bugamba nti nodduka ewaka tino olunaku lwe bakubye lwe lukuleetedde okudduka ewaka nedda si we kikola ayogedde n'okukigira n'okukyoyiga obutabeera na banno oli ayinza okujja nga toli mu muudo n'omukuba nekyo nakyo tekiba kirungi nnyo omukuba omwana kakati Elijah so sibuleyo abantu ng'obagambayo ekigambo kubanga tuggalawo mwagale nnyo abantu mweyagale mwagale ne Katonda kuba naye abwagala mweraba nze mbaagala nnyo MR Live kwe tubadde tubaagala nnyo mwebale nnyo okutuwuliriza mwebale nnyo okutwagala share like and comment bye bye